sumulula abaana ba Buganda ne Uganda abali mu makomera ng'ebiro bikyaliwo. Ebyo tubikugambye, abaana baffe bafiireyo mu makomera ekitalya. Nze naliyokko ne ndaba tractor ezisomba emirambo ekiro ku ssaawa 6. Era n'obagobayo abo basajja abaali baliyo ekitalya. Ekitale bansiba badde tokimanyi nti lwali banzitidde ekitalya. Wajjayo n'emirambo gye njagala. Nze nkugambye gwe tebakusibangako. Tewali muntu gwe battira mu kkomera. Era kyewagambye nti tractor ziba zisomba emirambo ekyo kyamaanyi nnyo, ddamu okirowoozeeko. Bwe kiba nga kituufu nga wakiraba kireete mu palamenti. Gwe tebakusibangako era kansubiremu emboozi zammwe teri kumwe baali basibyeko bano mwababiri mwembi tebabasibangako kitalya. Oli yali mbega wa gavumenti era akyagikolera. Nolwekyo none of you has ever been arrested to kitalya oba mu kkomera lyonna ery'eggwanga. Nolwekyo bwe tuba twogera zino emboozi tetwogera firimu. Please gendako ekitalya nsaba nnyo bakusibeko n'oli bamusibeko muligiraba emirambo egiriyo. That's what my prayer.